tweyongereyo n'abatuuze abalumiriza mutuuze munnaabwe Godfrey Mukasa okwagala okubabbako ettaka lye bagamba nti lyabaweebwa gavumenti mu mwaka gwa 1992. Bano bagamba nti Mukasa ekyapa kyayina kijingirire. Abatuuze abasoba mu 1000 ku byalo okuli Kijwenge, Bugwara, Kiryamasasa, Lukanga, Katikara n'Empasaana mu kaseera kano bali ku bunkenke olw'omugagga omu ayagala okubagoba ku ttaka lye bagamba nti gavumenti yalibawa mu mwaka gwa 1992. Tukaruga pocha mu kisanga batuleeta batta hano gavumenti etire mu mukono twayikire hano twamanya gavumenti nisha kuteegyapa. Godfrey Mukasa gwe balumiriza era bagamba nti kibeewuunyisizza nnyo nti alina n'ekyapa kye balowooza nti kijingirire kuba kiraga kya mwaka gwa 2018. Nyowe kuno bakatuleetayo omwaka gwa 92 kuba tuhe kibanja nyonka ndino omushiija amara yafa nasigara nefuuzi konka kunagira kuba njyaho nahurira ngo ekibanja bituli mu kyapa nyo nagira obwoba tinyinaho kuza yonka ikanu ya omwaka gwa 92. Bano bagamba nti gavumenti bwe yali ebawa ettaka buli omu yamuwayiika eziwerera ddala 12 mu mwaka gwa 1992. Bano bwe batyo balajjanidde gavumenti okuyingira mu nsonga zaabwe n'okusazaamu ebyapa ebijingirire babeere n'obwannannyini obwannamaddala ku ttaka lyabwe. Batuyambe ebyekyapa ebyo babishazemu habwokuba nti nkyabasa kuza kukora nyonka kakura naru. Bongerako nti mu kaseera kano yiika ezisoba mu 35 Godfrey Mukasa ze yakabanyagako ate nga balumiriza n'okuba nti tebamulabangako ku kyalo kino nga mutuuze era abantu abasoba mu 1000 be bagenda okukosebwa singa Godfrey asinga eryanyi. Hiika 13,500 ekyarukanga na Kijwenge owamusayiningireho akase pulito mukwaya na gwabunene na defense weye hamwe n'abandi. Ebyembi kaweefube waffe ow'okwogerako ne Godfrey Mukasa ayogerwako okwenyigira mu kutwala ettaka agudde butaka anti amasimu ge tegabaddeeko ate si mutuuze na ku byalo bino. Kalungi Betty, Delta TV, Amasukkulumu.